kukulembera mu ssaala eggulawo. Ngenda kuggulawo n'essaala ekulembera saavisi yaffe ey'Oluganda. Mukama ow'ekisa ekingi tukwebaza ne tukuwa ekitiibwa n'ettendo olw'ebirungi by'otukoledde ennaku zino ezisembye emabega, era tuyimirira ku birungi ebyo ne twesiga nti olina bingi by'ogenda okutukolera. Tukwebaza ekyoto ky'otuwadde ku makya olwaleero, kwe tukozesa okukusinza, okwebaza n'okunyumyamu naawe nga Katonda waffe. Twebaza ebujulizi bwe tulina mu wiiki bwe tulabye, endwadde z'obonyeza, essuubi ly'ozzizaawo, n'okubeera nga ensi Uganda ebirungi bye tufunye naddala wiiki ewedde bye twasabira n'obituukiriza. Era tuyimirira ku ekyo ekigambo kyo okuwaayo saaviisi olwaleero. Mukama omukozese omuddu wo atubuulira ekigambo kitunnyikire, tuwulirize ebyo by'otugamba. Era tusaba nti ne intaneeti yennyini etukozesa ebeere ng'etuwa ekkubo okusobola okuwuliriza bulungi byonna ebigenda mu maaso. Ne bannaffe bonna abatannaba kujja nga balina okubeera wano, tusaba nabo bakolere ekkubo n'okubajjukiza obajjukize nti obudde bwe buno. Twewaayo ffenna mikono gyo, tulongoose emitima, tulongoose ebirowoozo byaffe, byonna bye tubadde twogera, tulongoose n'omusaayi gwo. Era tutukule mu musaayi gwa Yesu. Byonna byonna tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Yes, Mukama yeebazibwe. Kitibwa Antony Bugembe, Musumba Antony. Ojja kunsaasira sitaddeko kamera yange n'ensonga eriiso teriri bulungi. Eriiso lya sayidi lya ddyo okuva eggulo, kati ndabye nga kamera tejja kunnyamba nnyo, naye nga mu nkola entuufu nina okuteekako kamera nga njogera n'abantu ba Mukama. Ekyo mujja kunsonyiwa. Musumba Godson, tukwaniriza. Mukama akukulembere nga tubuulira ekigambo. Amiina. Webale nnyo Musumba Antony okutukulembera ku saavisi olwaleero, ne bonna abali mu byuma, ne bonna abasobodde okubeerawo, abali ku mukutu n'abali ku kanisa mu buntu. Simanyi oba eddoboozi lyange liwulikika bulungi mu mpawulemu ab'Oluganda. Eddoboozi liri kiriya bulungi nnyo. Kamera y'endooza etannaba kuggyako bw'oba obadde ogyetaaga, naye nga eddoboozi liri bulungi ddala. Simanyi lwaki vidiyo ekyagaanye okulabika naye ng'ate wano ngitaddeko oba netwala akabanga. Okay, ab'Oluganda bawulira bulungi eddoboozi. Eddoboozi liri bulungi ddala. Okay. Okay. Ne kamera emaze niyo nejja. Oba ogiraba? Kamera tugiraba kati. Kamera naye ezze. Teri clear bulungi naye. Amiina. Mukama waffe baziba b'Oluganda, tusaba okwetonda nate eri ab'Oluganda bonna nti tetwasobodde kukuŋŋaana nga bwe kitera okubeera bulijjo olw'ensonga eza COVID. Omukulembeze gw'eggwanga gyeyogeddeko jjo, ne tusalawo nti naffe osanga tuweemu akabanga ng'embeera bw'etereera. Mukama waffe yeebazibwe. Y'ensonga lwaki twakoze bwe tutyo naye nga tekijja kubeera bwe kiti bbanga ddene oba bbanga ggwanvu.
Abooluganda simanyi oba mulina Bayibuli zammwe olwaleero ne obutabo tuwandiikamu ne peni ze tukozesa. Tujja kuzikwata zibe tubeere kumpi kubanga tulina kusoma ekigambo kya Katonda ate nga tumanyi tuno Mukama ye mwesigwa nnyo. Nja kubasaba mumpe eddakiika emu oba bbiri twejjukanye gye tuvudde ne tulunaku olwaleero tusobole okubeera nti tulaba tugenda mu maaso Mukama nga bw'agenda okutulungamya olunaku olwaleero. Olwaleero twagala okumaliriza essomo lye twayita oba mu Kristo Yesu. Era nga bumanyi nti nno buli kintu kyonna kyonna okukola kyetaaga obudde, kyetaaga ebiseera, era kyetaaga okukolebwako nekisobola okutuuka ku mutindo gw'okukula. Newezibeera mwanyi ziba zirina okukula naye nga zimala akabanga, newebeera bitooke bikula naye nga bimala akabanga, newebeera nnyumba gy'ozimba naye mala akabanga paka lwebanga ewedde. Ngeri y'emu naffe mu bulokozi bwe tumala okulokoka kitwali akabanga okumanya Katonda ntukula. Era Yesu lwaki twateka omusomo guno gw'okukula mu Kristo Yesu oba okukula mu by'obulokozi. Nnyo olunaku olwaleero nga tumaliriza essomo lino ery'okukula mu Kristo Yesu, tubeere nga twejjukanya biki bye tuyize. Tusomye ku bintu bingi. Bimu ku byo byali ensonga ez'okwenenya, ensonga ez'okukuŋŋaana, ensonga ezitali zimu zitwogeddeko. Era ku Sunday yagwa twayoga ku nsonga ey'obwetoowaze Mukama kyatugamba ng'ayita mu nnabbi we. Ne tulowooza nti nno osanga kyanditubadde kirungi ne tugoberera ensonga zino bulungi kuba Mukama ayagala tukule mu Kristo Yesu. Kati olwaleero tugenda okumaliriza n'essomo erisembayo y'ensonga ey'okukola, okukola emirimu. Ensonga eyo nkulu tugenda kugiraba nti nno nkulu nnyo mu biseera bino ebya COVID, okubeera nti tusobola okukola mu by'omwoyo ebya Kristo Yesu. Era akafaananyi akali oba mukalaba akaliko omwami ono ali mu nnimiro ye akuulira ebijanjaalo bye, era ne muwogo omulaba ali mu kukola. Ensonga y'okukola nsonga nkulu nnyo eri abooluganda abalokole, kubanga tuba tutukola tugenda kuswaza bannaffe ate abalala. Kitugwanira okuba nga tukola ne mikono gyaffe Mukama gyatuwa, tukozesa amagezi ge Mukama ge yatuwa, tukozesa obumanyirivu bwe tulina tuba nga tusobola okukola ebintu bivaamu ensimbi oba okweyimirizaawo. Omwami oyo gwalaba ali mu bijanjaalo oba mulaba bulungi awo, musoma tone bamulaba omwami oyo. Ngenda kusharinga screen but sinaba badde ngamba Ambrose anfuuleko host nsobole okusharinga screen. Tanaba kunziramu. Okay. Kale mujja kulaba omwami oyo ate yange ono ekyantawaanyamu katono simanyi. Ngenda ka icon kiwano. Icon just ilaga just your face, your video. Anche ngamba sharing screen. Sharing screen ogenda ku kanaka arrow aka share. Kali ku bottom wansi kaliko ka arrow. It's a green folder, more like a green folder. Oh. Kaliko share screen. Okay, okay, kati mujiraba. Tenaba kutuuka. Nkanyika bunyiza ka green, eh? Onyiga ka green, then you select the file you want to share. Obera wajugudde dda. Nzigulewo advanced sharing options. Not advanced. No, not advanced. When you click, one participant can share at a time, multiple participants can share simultaneous. No, don't go to advanced. Multiple participants or one participant? One participant.
You don't go to advanced settings. You just Okay. click on the green folder, then selecting the already opened PowerPoint on your screen, and then you say optimize, and you click on share. Share where at the bottom in the blue, where highlighted in blue. Bottom. I would suggest, Musumba, you can go right on. Let me be the one to share the screen. Okay. Proceed with Thank you. Thank you. Nice. Okay. Kati mbadde ngamba nti nno emirimu gyawukana ebiseera bingi nnyo. Mbadde ngamba nti omwami ono gwe tulaba mu kifaananyi kino yali akola ebijanjaalo bye ne muwogo ng'ali kumpi. Kati omwami oyo bw'abanga akola bw'atyo, wadde nga talina ssente za buliwo n'aba alina emmere gy'alya. Ensonga lwaki kino tukyogerako nti nno okukola kuba kulungi nti nno oluusi okukola tukwera kwa ssente zokka n'okufuna emmere gy'olya oba okufuna w'osula. Kati ffe abooluganda abaakalokoka n'affe abalokoka edda kitugwanidde okussaamu essira ery'amaanyi ennyo ku mirimu gyonna gye tukola oba gye twandiyagadde okukola okuteekamu amaanyi. Mu kifaananyi ekiddako awo waliwo omwami oyo asiika capati zaffe naffe zituli obulungi ku mukono gwa kkono osanga ku sayidi yo gwe gwa ddyo, ate ku sayidi endala kuliko omukyala Nansi yakuba mpiso osanga ali mu kugema nga bwe batugema ennaku zino. Kakati gino gyonna gibeera mirimu era ng'emirimu gyonna gya bwa Katonda. Okukola kuba kwa bwa Katonda. Kitugwanidde okukola, kitugwanidde okuba nga tukozesa amaanyi Mukama ge yatuwa okubeera nti twebeezaawo ne tweyimirizaawo ne tulabirira amaka gaffe ne tulabirira abantu baffe naffe ne twerabirira era nga bw'ogenda okukiraba. Kati nga ntandika kaŋŋambe bwendi nti nno nga COVID tannaba kujja abantu baali bakola emirimu gyabwe bulungi. Si bwe kiri abooluganda? Abantu baali bakola emirimu nga gigenda bulungi. Newankubadde nga balingawo ebizibu mu nsonga y'emirimu, abamu ku bo baali emirimu gyababulwa, abalala baali tebasasulwa, abalala balina ebizibu bya njawulo ku mirimu gyabwe. Naye ate COVID bwe yajja emirimu ne gyeyongera okwonooneka. Era nkimanyi bulungi nti abooluganda bawuliriza message y'olunaku olwaleero, bayinza okunjulira nti go ge mazima nti nno newankubadde nga emirimu gyalina ebizibu luli gyali gigendako kalekaleko, naye okuva COVID lwajja ne gyongera ate okusajjuka ne gyonooneka. Wano ne wali abamu bizinesi zaagwa olwa COVID, abalala ssente zaggwawo olwa COVID, abalala tebasasulwa lwa COVID, abalala bintu bingi bibaddewo. Era nze ndowooza nti Mukama ayagala kati tubeere nga tulina obwongo obulowooza kiki tulina okukola mu biseera nga bino, tukoze tutya. Bwe tubeera nti nno tuli mu mbeera efaanana bw'eti, kitegeeza nti n'ensi ekoma wano, kitegeeza nti twaliwo essuubi liri mu maaso. Ekyokuddamu kiri nti ffe ng'abooluganda mu Kristo tulina essuubi, tulina ekyokuddamu, tukakasa nti Mukama mwesigwa era ajja kutuddamu atulwanirire. Era njala okubazaamu amaanyi abooluganda, newankubadde nga COVID yajja emirimu nga gyaggwawo, ssente nga zongedde okubeera entono ennyo ddala, era nga n'emirimu gyongedde okuba emizibu ennyo, tetuggwaamu ssuubi. Mukama ajja tuwa ekkubo. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo yekwanyi abooluganda tutya tuggwa mu maanyi, naye beera omusajja n'omukazi akkiriza nti Yesu asobola. Newankubadde ng'oluusi kibeera nga ekitasoboka oba awatali kyakuddamu mu ngeri yonna. Emirimu gyawukana nnyo, ekyo kyogeddeko ndowooza. Osanga nti abamu babazzi, abalala batunda mu butale, abalala basomesa, abalala basawo. Mutusonyiweko bannaffe abatuwuliriza. Badde ngamba nti emirimu gyawukana nnyo, n'osanga abalala nga basomesa, abalala basawo, abakola mu computers, abalala n'osanga abayimbi, abalala babazi ba bitabo, ate abalala basirikale.
ne mu byonna emirimu gyonna Mukama yagiteekawo. Kati gwe nange kitugwanidde okumanya ki Mukama kyala tukole newankubadde nga ebiseera bizibu nnyo wa Mukama ayagala ki Mukama kyayagala obeere ekimu ku ebyo. Newankubadde ng'oluusi tuba nti tulina oba bisaanizo oba kapita atandika watukukwerawo engeri yonna gisobola okuyingira mu mirimu egy'enjawulo era njagala obeere nti nno obwongo bwo buba nga bukola tokkiriza bwongo kusibibwa neebeera omuntu alina obwongo obulowooza era obufaayo obusobola okuba nga buyiiya ne bufuna ekyo kigwanidde ggwe okufunibwa. Lwasonga nti bwe tokola kijja kubeera kizibu okweyimiriza mu biseera ebinga bino oba okuyimirizawo famire yo oba okubeerawo ggwe ng'omuntu. Kakitugwanidde okuba tukola emirimu ate gitamenya mateeka. Kambawo ekyokulabirako emirimu egimenya amateeka, okulima enjaga, okwetunda n'ebiringa ebyo. Kati gwe kitugwanidde owooluganda okubeera nti nno obeera nti nno omusajja n'omukazi atya Katonda ate era nga ddala totya kubeera nti nno Mukama ali naawe okutambuza. Gende mu maaso. Ngambye nti eri emirimu egimenya amateeka, okulima enjaga, okubba, okwetunda n'ebiringa ebyo emirimu gimenya amateeka. Naye nga tumanyi emirimu mingi egitamenya mateeka nga ginyogeddeko waggulu, oba oli musiki wa capati, oba otunda mu katale, oba oli musomesa, oba oli musawo. Olubereberye okusinziira mu kyawandiikibwa tulaba nti Katonda yatandika n'okukola ye mwennyini era ye okuva ddala kutandika yonna yatandika nakukola n'ayawula ekitangaala okuva ku kizikiza, n'ayawula amazzi okuva ku lukalu, n'akola ebbanga era n'akola emmunyeenye n'omwezi, n'akola n'ebirala, ensolo ez'okutale n'ensolo ez'omu mazzi. Era bino byonna Mukama yabikola ng'atulaga nti no ye Katonda wa Isirayiri ateeka okukola mu kitiibwa. Katonda wa Isirayiri yali mukozi era akyali mukozi era ne kakana akyakola. Kati owooluganda gwe nange kitugwanidde okuba tuli basajja n'abakazi abakozi abalina olulembe tulusibe ku mpagi, tube nga tuli bakozi nga tuyiiya obwongo nga bukola. Kino bwe kigaana nakwata ekirala, totya, genda mu maaso mpola mpola. Osanga kino kyotya Mukama omajja ate okuyitira. Newankubadde ng'embeera nzibu ya COVID n'ebizibu ebiringa ng'ebyo, Mukama akyali naffe era akyali mwesigwa. Mukama wamala okukola bino byonna n'amaliriza ng'akoze Adamu ne Eva. Omuntu n'amuwa obuyinza okukola era n'okufuga bye yali akoze. Era kino ndaba nti nno kyanjawulo kubanga Katonda yeesiga omuntu nti omuntu oyo abeere ow'obuvunaanyizibwa mu kukola mirimu gya Katonda. Osanga kiringa ekigamba nti nno osanga Mukama yali agamba nti nno nze kati wenkomye kakati mwe mukola ki mutandikira. Lwaki? Mukama ye mukozi era yagala naffe abantu tubeere bakozi. Bw'olaba Yesu mulokozi waffe yazaalibwa taata we nga mubazzi era Yesu nayiga naye okubajja naye nga weewuunya ali mwana wa Katonda. Kati wabeera nga kiri bwe kityo gwe nange tulina kyokwekwasa obutali kukola. Olubereberye emu essula 31 egambye bw'eti, Katonda n'alaba buli kye yakola era alaba nga kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi ne buba enkya olunaku olw'omukaaga. Buwuunye Mukama ebintu byakola. Mukozi Mukama si mugayaavu. Ensonga ez'okukulaakulana mu mwoyo, ensonga y'okukola nsonga nkulu nnyo. Bwe tuba tutukoze tujja kubeera ng'abasabiriza buli lunaku naye ng'ate okusabiriza tikubeera kwangu ku basajja nga ffe n'abakyala nga tetulina bulemu bwonna, tetuli bamuzibe, tetuli balema naye nga tulina emikono egisobola okukola. Njagala Mukama ayogere naawe olunaku olwaleero obeere omukazi n'omusajja omuyiiya
obeere ng'oyiiya tusobole okukola. Bayibuli egambye nti Mukama yakola byonna byali birungi, Olubereberye 1:31. Katwewuunye mu ssuula ey'okubiri olunyiriri lw'15 lugamba bwe luti. Lugamba nti Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka ku lusuku Adeni alulimenga. Mukama yeebazibwe. Katwewuunye Mukama akoze omuntu okumusinza, naye ate Mukama amuwadde obuvunaanyizibwa alimenga ku lusozi ku nnimiro eno ku lusuku Adeni alulimenga. Musajja tumanyi oba bali balina kumbi bazifuna olwaleero naye baali suppose okubeera nti nno bali mu lulimi olusuku olwo n'okululabiriranga, okulabirira emiyembe, okulabirira ebintu bino ebyali baba obuvunaanyizibwa okukolerangamu. Ky'omusa nti nno omuntu yaweebwa okukola era asobole okubeera nti nno tabeera bubeezi awo kulera ngalo genda kusalirako ssebo. Kati era kitugwanidde gwe nange okubeera nti nno twewaayo naffe n'abakazi abakozi. Mukama bwe yamala okuwa omuntu omukisa n'amuwa, Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambulira ku nsi. Bannange bw'obonye ekitiibwa Mukama kye yawa omuntu, n'amugamba mufugenga, mweyongerenga, mweyongerenga, mufuge, mulyenga buli n'ebiri ku nsi kuno, mufugenga ebiri mu mazzi, ebiri ku nsozi, ebiri mu nnyanja, bina mu bifugenga. Ekyo Mukama kye yawa omuntu. Tumanyi nti nno ekyaleeta obuzibu omuntu kwe kwonoona. Obuyinza Mukama bwe yamuwa omuntu n'abeera nga takyasobola bukozesa olw'ensonga nti nno omuntu yali alinoonye maaso ga Katonda. Bwe tumala okulokoka tuddayo ku ntandikwa ya Mukama gye yatandikiddewo. Gwe nange tulina kubeera abafuzi, tulina kubeera nga tucoppa bucoppi oba okubeera abaavu oba okubeera nga tuli awo tusabiriza busabiriza. Nedda, Mukama ayagala nnyo gwe nange tubeere nga tulina kikola ekivaamu ensimbi. Mazima Mukama yawa omuntu ekitiibwa okukola. N'olwekyo abooluganda tukole, kubanga okukola kwa bwa Katonda. Oba obajja, oba ofumba capati, oba osomesa, oba otunda dduuka, oba osiba nviiri, oba oli musawo, kyonna 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 ekyo kyokola kirina ekitiibwa kyakyo era kya bwa Katonda. Nja kusaba nti n'owooluganda toddaana n'ogamba nti kati emirimu gimbuze, tekisoboka. Mukama yakuwa amagezi ag'okuyiiya. Tugende mu maaso sayiri endala. Era nja kwaddamu kino nti n'owooluganda totya newankubadde nga embeera oli sebeera nzibu nnyo, naye tubeere abasajja n'abakazi abakkiriza mu kukola. Tuyiiye ekyokukola, tukisemu amaanyi, era n'okukola okwo Mukama gyatubeeramu omukisa. Bw'obeera ng'oli mukozi tojja kubula mmere waka, tojja kubula kyakulya, tojja kubula kulabirira famire yo, ojja kusobola okubeerawo kubanga Katonda emirimu gy'okola agiwa omukisa. Kanya tulabe ennono eza Bayibuli ezifuga okukola emirimu. Ennono ezo nnyingi nnyo, siyinza kuzimalayo, naye naggyeeyo ennono olwaleero. Nga kiki enjala okulaga nti singa tubeera ennono zino tujja kuba abasajja n'abakazi ab'amaanyi abatasabiriza, tubeera abasajja b'amaanyi n'abakazi b'amaanyi. Nga bwe nagambye nga ntandika nti nno osanga emirimu egimu bw'ogikola tofuna bufunyi ssente, n'osobola okufunamu emmere. Obanga olimye ebijanjaalo byo oba tuwetaaga ssente genda kubigula, ogenda mu nnimiro gy'ebijanjaalo byo n'olya kuno, tusitwale nga nkulu nnyo ddala gye tuli. Enkola bwe kiba nga
Somba, audio, you are muted. Please unmute. Oh, sorry. Sorry. Musonyiweko abooluganda. Musonyiweko. Mumpuliriza kati? Yes, sir. Tukuulira. Okay, thank you. Tukuulira. Bali ngamba nti ennono za Bayibuli ezifuga okukola oba emirimu esookera ddala nti buli muntu yenna kimugwanidde okuba nga akola ekiba nga kisoboka. Ne tugamba nti abamu ku bo tebasobola kukola kubanga baba bakaddiye oba balwadde oba bannafu oba olw'embeera emu n'endala, naye nga bw'oba nga osobola okukola olina amaanyi emikono olina ebiri kigwanidde okukola, funa omulimu, funa ekyo kisobola okukola ekikuggisaamu ensimbi. Era mbadde nsoma Abasalonika 2:10 egamba bw'eti, kubanga era bwe gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'anaagaananga okukola emirimu n'okulyanga talyanga. Ate nno Pawulo yayogera bannange, Pawulo ye abikyayiddemu ddala tayagala kumanya, yagamba nti omuntu yenna bw'anaagaananga okukola emirimu n'okulyanga tajja kulyanga. Kati oluganda obanga oli eyo nga gwe oli munafu toyagala kukola, toyiiya, tolowooza, eby'emmere ebyo biviireko ddala. Kyewuunyisa nti n'abooluganda bangi ebiseera bingi baba bagala okulya naye nga tebagala kukola. Kitugwanidde gwe nange okuba tuli basajja n'abakazi abakozi. Omuntu oluusi gwe tutuukirira tuweeyo kasente naye abeera mukozi, oba tuweeyo amatooka g'okulya naye abeera mukozi. Kakati gwe kisobola kya nokwera nti nno ojja kubeeranga eyo ewuwo weebikke nga tokoze. Kitugwanidde abooluganda okukola. Era ekyawandiikibwa ekyo Abasalonika 2:3-10 kitwale nga kintu kikulu nnyo nti Mukama ayagala nnyo tukole. Bwe tukoze tetugenda kulya kyamisana wadde ekyeggulo. Of course manye ekiddako ku ekyo kisaga kukyongeramu kusinga kaawo. Ennono ey'okubiri, emirimu gy'okola giweese Mukama ekitiibwa. Togedde ku mirimu egimu nga tiweesa Mukama ekitiibwa. Tugambe ng'obubbi, okwetunda, okuyaaya n'ebiringa ebyo tebiwa Mukama ekitiibwa. Okulima enjaga, ne tulyoka nga tukola emirimu egiweesa Mukama ekitiibwa. Abakolinso 1:31 tugamba bwe biti, kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga olw'ekitiibwa kya Katonda. Obeera ng'oli mubazzi, oba otunda mu katale, oba otunda capati, kyonna ky'okola kiweesenga Mukama ekitiibwa. Mukama yatukola emirimu eginamuweesa ekitiibwa. Bwe tukola emirimu emibi egituvumaganya ne Katonda gimuweesa ekitiibwa. Ate oluganda noonya omulimu, funa ekyokukola naye nga kyosa Mukama ekitiibwa. Ekyokusatu, kolanga n'omutima gwo gwonna. Bw'obanga okola twerekerezenga byonna tubiwayo n'omutima gwaffe gwonna. Tomala gakola nti kankole mmale. Oluganda kolera ddala, okole bulungi, okole n'omutima gwo gwonna nga biwaddeyo. Bw'obanga oli wanviiri, bw'obeera nga oli musomesa, bw'obeera nga oli musawo, kola n'omutima gwo gumu. Bw'obeera nga oli musumba nga nze ne musumba Antony, tukola n'omutima gumu ne twewaayo, kubanga tumanyi kitukola tukikolera Katonda. Kakitugwanidde gwe nange olunaku olwaleero okubeera nga twewaayo eri Katonda, tukolera Mukama n'omutima gumu. Abakolosaayo 3:23 egamba bw'eti, buli kye munaakolanga mulolekenga n'omwoyo nga bwa Mukama waffe, so si ku bw'abantu. Buli kyokola kyonna kikolera Katonda. Omulimu gwokola gwonna wadde nga bakusasula, jjukira tokolera Katonda. Omulimu gwonna gw'oba okoze gwa Katonda, naddala nga tugumanya amateeka. Kati oluganda, waayo omutima gwo kyonna ky'okola, okole ekintu nga kirungi era nga kinyuvu era nga kiweesa Mukama ekitiibwa. Ennono ey'okuna, buli lunaku sabanga amagezi ga Katonda.
twetaaga amagezi ga Mukama okusobola okukola emirimu gyaffe obulungi. Amagezi agaffe gano we gakoma ng'abantu, naye amagezi ga Mukama gatuluŋŋamya okukola ekyobutuukirivu ekiwa Mukama ekitiibwa. Yokaana 1:5 naye obanga omuntu yenna ku mmwe awebuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna. Mukama Katonda bonna abawa, naffe atuwa naawe akuwa. Buli lunaku saba Mukama akuwa amagezi ag'obwa Katonda. Mukama akuwa amagezi osobole okukola emirimu gye Mukama asobole okugiwa omukisa. Nga biseera bya COVID, Mukama akyasobola okututaasa, akyasobola okutuyamba, akyasobola okukola ebyamagiro. Tuggwa mu maanyi ow'Oluganda, yimuka olwaleero, leero Sande, enkya Mande, tewebikka. Onomala okwebikka enjala ejja kuluma nga tera kyakulya. Oluusi mutakola mu mbuga obubbi nuvaamu n'ensonga endala. Tugende ku nsonga ey'okutaano oba ennono ey'okutaano. Next slide. Ey'okutaano egamba nti nno lowoozanga ku mulimu gwo nga ekiraga okwagala kwa Katonda n'abantu. Omulimu gw'okola gwonna olina ogulowoolezanga okwagala eri Katonda n'okwagala eri bantu banno. Teriiyo nnono esinga obukulu esinga okwagala mu bulamu bwaffe ng'Abakristo. Ensonga eyakulokoka oba eyakulokola yali yakwagala. Mukama Bayibuli egamba yayagala ensi eno n'okwagala nawe omwana mu Yesu Kristo nti amukkiriza aleke okubula n'abe n'obulamu obutaggwaawo. Njagala obeere omusajja n'omukazi alina okwagala mu mutima gwo, osobole okuweereza Katonda ng'omutya, omusaamu ekitiibwa, naye ng'ate omwagala wamu n'abantu b'oweererezaamu. Bayinza okubeera nga bakasitomazi bo, bayinza okubeera nga abantu b'ofuga mulimu gy'okola, oba abantu b'otwala. Abantu bonna baagale okigira nti Mukama nawe yakwagala mu ngeri gye walimu. Makko 12:29 egamba nti Yesu n'addamu n'agamba nti olubereberye lino nti wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama ye y'omu. Eyalangirira nsonyiweko olokesiraba wano nkatereezezza wano badde ngamba nti nno olwasatu lugamba nti era yayagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Eryokubiri etteeka lye lino nti yagala muliraanwo nga gwe bweyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu, kwagala Katonda n'okwagala muliraanwo akulinaanye. Abooluganda, emirimu gyaffe gye tukola tugiteekemu okwagala, tubeere nti nno okwagala kuno kutufuga. N'obeera ng'ogenda okusala enviiri, n'obeera ng'ogenda okukola mu takisi, n'obeera ng'ogenda okukola mu ofiisi gy'okoleramu ng'ojjudde okwagala. Okwagala okwo kujja kugira bakasitomazi abangi, era bw'obanga oli musisi wa capati nga batumanyi tulina okwagala bajja kweyonera nga ggwe, tojja kuvangawo. Bw'oba otunda amatooke go gano ag'emyera nga gwe mulimu gw'okola, teekamu okwagala. Katonda wa Isirayiri ajja kwongeramu ekisa kye wamu n'amaanyi. Sabiranga emirimu gyo buli lunaku, Mukama agiwe okuganja. Sabiranga emirimu gyo, tokoowa Oluganda, sabira omulimu gwo emisana n'ekiro, Mukama gwo omukisa, kubanga omulimu ogwo Mukama gwagenda okuyitamu okukuwa ekyokulya wamu n'ekyokunywa. Mpozi ekirala ku mirimu gino nenno n'endala, wummulangako ku Sabaato. Kati nno simanyi oba Sabaato mugitegeera, olunaku olw'omukaaga, olunaku olwo Mukama kwe yawummulira n'awummula ku mirimu gye yali akoze. Kati naffe n'atugamba bw'atyo tuwummulenga ku lunaku olwo olwa Sabaato. Of course abamu bayinza okugamba nti no Sabaato laba Seventh Day, naye ng'ate Sabaato luli mu Bayibuli yaffe. Mukama yalogerako ati tulwanidde okuluwa ekitiibwa okuwummulako. Abamu ku ffe tukola taweera, n'okola enkya, n'okola ku Sande, n'okola ku Lwomukaaga, n'okugamba olunaku gwe oli mu kukola nga omulimu gwe gwafuka Katonda wo n'ogusinza ogusinza. Tokola bw'otyo Oluganda, funa olunaku lw'owummula.
tebeera Sabbato oba ku Sunday olunaku ng'olwaleero ogenda ku kanisa n'owummulako. Kitugwanidde okuba nga tuli bakozi nnyo, naye kitugwanidde okubeera nti nno tuwummula mu Kristo Yesu. Ekitabo ekyokuva essula 20 olunyiri 8 paka 10 mu lugambo bwe luti, jjukira olunaku olwa Ssabbiiti, otukuzenga ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti. Olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyonna, so naawe wekka newankubadde ebisolo byo newankubadde munnamawanga ali ewuwo. Kati kitugwanidde nti abooluganda ennaku lwa Ssabbiiti twalenga lunaku lukulu, newankubadde nga tumanyi nti nno omulabe Sitaani yakyusa kalenda ya Katonda, naye nga amazima gali nti olunaku olwa Ssabbiiti olw'omukaga olwajjo olunaku lwe tuweza ennaku 7 mu wiiki, era olwaliyo Sande wiiki empya lwetandika. Tutandika ku Mande, etandika lwaleero ku Sande. Ekyo banenza tukikwate nga kikulu kwa Mukama watu yakikola n'akituwa naffe tukikole ki tukigondere tugende mu maaso. Kakati mu biseera bino ebya COVID emirimu ginaabeera gitya, tunaakola tutya abooluganda? Nja kubawa amagezi agali mu byawandiika. Tuyinza tutya okwebeezaawo, tuyinza tutya okubeera mu mbeera gye tulimu ne tubeera nga tuli bawanguzi, tulabirya amaka gaffe. Ensonga esooka, bw'obanga okyalina omulimu gwo, oli oluganda, bw'obanga okyalina omulimu gwo, genda mu maaso okole bwe nga gukyaliwo. Bw'oba oyoza mmotoka, bw'obanga osala nviiri, bw'obanga oli musomesa, bw'obanga oli musawo, ng'okyalina omulimu gwo, genda mu maaso ogira ng'okola. Okuggyako mpozzi yongeramu okukkiriza. Beera omusajja omukkiriza nti Mukama ajja kukuuma omulimu gwo. Bw'oba olina bizinensi yo, kkiriza Mukama ajja kugikuuma nga nnungi, newankubadde ng'ebiseera bikyuse nnyo, beera n'okukkiriza. Genda mu maaso okole okyappe, teweesaasira, naye beera omusajja n'omukazi omumalirivu mu kukkiriza Yesu. Bayibuli kyekitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Beera n'omusajja oba oli makasooliwo, kyonna ky'oba okola beera n'okukkiriza nti Mukama mwesigwa ajja kukuyisaawo mu biseera ebizibu ebifaanana bwe biti. Zabbuli 37:25 egamba bw'eti, nali muto kaakano nkaddiye, naye sirabanga omutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde ezzadde lye nga lisaba emmere. Bannaye ekyawandiiko kino kyakutteko nnyo okuba nti nno Dawudi agamba nti nno nali muto kati nkaddiye, naye emyaka gyonna gye yamala teyalabako mutuukirivu yenna ng'alekeddwa obanga ezzadde lye lisaba emmere. Mukama atuyamba abooluganda, tulekerawo okusaba emmere, tubeere nga twekolera, tubeere nga tuyiiya, tubeere nga tusala amagezi gonna okulabirira amaka gaffe, naffe okusobola okwebeerezaawo. Ebiseera bizibu naye Mukama abisobola. Katonda waffe talemererwangako. Totya owooluganda, beera n'okukkiriza nti Mukama ajja kukuwa omulimu, era teekamu application gy'oba ogirabye. Totya bizinesi obanga weeri gitandike. Tulabe nti nno bangi abatakkiriza mu Kristo bateddemu bizinesi abeera zikola, era bizinesi ziguddwawo mu kiseera kino wadde nga kyakazigizigi. Abalala bazimbye amayumba, ebizimbe ennaku zino babizimba misana na kiro, bo ssente bazijjawa. Watabeera Katonda wa Isirayiri nina waffe naye asobola. Tukkirize Katonda tutandike bizinesi, amayumba ge tuzimba nago gaggwe okuzimbibwa, tagetawala okufuna ebifuna abaguzi baalyo, naffe tube nga tugenda mu maaso newankubadde ng'ebiseera bizibu. Lwaki? Tulina okukkiriza mu Kristo Yesu kubanga ye mwesigwa. Ekyokubiri, tusabenga Mukama tubeerenga n'amagezi okuyiiya, amagezi ag'okuyiiya. Tetuyinza kubeerawo mu nsi efaanana bw'eti nga tetuyiiya, nga tetulowooza. Kitugwanidde okubeera gwe nange nga tuyiiya nga tulowooza. Tuyinza tu okufuna ensimbi, okweyimirizaawo, okusobola okubeerawo, okusobola okweyimirizaawo amaka gaffe, okuliisa abaana baffe. Mukama atuyambe tube nga tusobola okweyimirizaawo n'amaka gaffe mu maanyi, mu kitiibwa ne mu kwagala. Katonda wa Isirayiri akimanyi bulungi nti nno olina w'okoma gwe ng'omuntu, naye bwe tunagenda okumwesiga
ajja kutuyamba. Kakati mu byawandiikibwa waliwo omusajja gw'aleeta Yusufu. Omusajja ono yansanyusizza nnyo nga gye kikoma. Yusufu yali musajja muyiiya ate yali mu kiseera ekizibu ennyo, ekiseera kye yalimu. Era Yusufu ono yasobola okuyimirizaawo eggwanga erya Misiri lyonna, n'abayimirizaawo naye ne yeeyimirizaawo mu maanyi nno ag'ekitalo, mu maanyi amangi. Kitugwanidde gwe nange okuba nga tuli abasajja nga Yusufu. Era Yusufu yafuna amagezi okuva eri Katonda ku mirimu gye yali akola, era n'akola ebintu bingi nnyo. Ekyokulabirako yalimisa emmere nnyingi nnyo, wadde ng'ebiseera byali bizibu. Emmere eyo n'agiteeka olw'amagezi amangi n'okuyiiya, n'agitereka bulungi n'ebeerawo emyaka kumpi nga 7. Era Yusufu yasobola okuliisa eggwanga lya Misiri wamu n'amawanga amalala mu biseera ebyo abataalina mmere, kubanga ebiseera byali byakyeya, nga bya njala, nga bizibu, nga bwe tuli olwali mu COVID. Era Yusufu ono olw'okuyiiya, Yusufu yawa abantu emirimu mu by'obulimi. Nkakaza nti no, abantu abatalina mirimu yabawa emirimu, kubanga balina okuŋŋaanya emmere eyo, okugisiga, okugisimba, ogitereka, ogiggyamu obuwuka n'ebirala ebiringa ebyo. Yafuuka n'omuntu ataakozesa abalala mu kiseera ekizibu ekityo. Osanga ggwe owuliriza olunaku olwali Mukama ayagala okukozesa, obeere omusajja oba omukazi ow'amaanyi agenda okukozesa abantu abalala mu biseera ebya COVID, nga ggwe boosi. Lwaki? Olw'okuyiiya n'okutegeera n'okutya Katonda nga Yusufu bwe yali. Era omusajja ono olw'okuyiiya Yusufu yafuna obugagga n'ekitiibwa ekingi mu biseera ebizibu ennyo. Era naawe bw'onoosaba amagezi ag'okuyiiya, Mukama ajja gakuwa, kubanga Yesu mwesigwa. Yala nsome ennyiri ntono nnyo ku Olubereberye Ssuula 41 ennyiri 46 dekusa eyesookayo. Egamba nti nno era Yusufu yali yakamaze emyaka 3 bw'eyimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abonya ensi y'e Misiri. Naye mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala emmere mu bungi. N'akuŋŋaanya emmere yonna ey'emyaka, n'aterekanga emmere mu bibuga, emmere ey'omu nnimiro ezaali zeetoolodde buli kibuga yagiterekangamu mu ekyo. Yusufu n'aterekanga eŋŋaano n'omusenyu ogw'ennyanja nnyingi nnyo okutuuka lwe yaleka okubala, kubanga yali tebalika. Abaana ababiri tuyinza okukoma naawo. Naye ekyamaleka kigambye nti nno baatereka emmere ne balekerawo n'okubala, kubanga yali nnyingi nnyo. Banange weewuunya kuba ebiseera byali bizibu, kanayo kyani. Naye nga bano bo baayinanga emmere eyenkaniddeawo bwetyo. Tuli mu biseera nga bye bimu kumpi, naye Mukama atuyambe nti naggwe nange tufune amagezi agali ga Yusufu ago. Gamba bweru lugamba nti nno n'ab'ensi zonna ne bajjira nga Yusufu mu nsi zonna. Kati mu biseera ebyo byali bizibu nnyo, nesobola okuleeta emmere ennungi. Bw'obeera nga okyali eyo, okyali mu kwesaasira olwa COVID, yimuka tusobole okwebeezaawo. Mukama ajja kukuluŋŋamya, akuwa amagezi ng'agaali ku Yusufu. Nekisa amaanyi era wa kitiibwa. Totya, tugwamu maanyi, genda mu maaso, weesige Katonda.
Amina, network erabika ekyattima ine pasita akomewo. Ekyokusatu, akasente koyina akatono kazaaze kagejje. Oyinza okugamba nti musomba sente sina walina katono, nino emitwalo gyange 3 giri wano. Egyo emitwalo 3 gy'oba oteeka mu ttaka, Mukama yagigezesa. Funa w'ogiteeka gikole bizinensi, gikiriza Katonda. Oyinza okugamba nti 5,000 ekigaana 5,000 katono. Tulina okuyiga okuzaaza Abadde akyatugamba okuyiiya era ng'obubaka buli waggulu. Sente yonna gy'olina neweebeera ntono etya osobola ogikola nekola ki negejja, kuba Mukama Katonda yakola ki, yatuwa omukisa ate yatusuubiza nti ndiwa omukisa mikono gy'emirimu gyo. Engero 21 etugamba nti mu nnyumba y'omutuukirivu mulimu obugagga obw'omuwendo obungi n'amafuta. Ngera Bayibuli mukimanyi nti nno edda bakozesanga amafuta okubeerawo, ge bakozesa okulayitinga, ate era ge bakozesanga n'okukola ki, n'okufumba. Naye mu nnyumba y'omutuukirivu mulimu obugagga bungi obw'omuwendo n'amafuta mangi. Nsoma abadde atukubiriza okukola ki, okukola. Olwaleero zonadde nteeka okulidinga saaviisi. N'omusumba yabadde aŋŋambye abantu mbasabire bakole ki, bakole seeke. Mukama Katonda atugamba nga tukyalinda engero 6:11 tusomere wamu. Naina Bayibuli asomere mu Bayibuli y'Oluganda. Bayibuli etuwa ekyokulabirako enkuyege oba enkolooto, obuwuka obugezigezi. Enkolooto ezo zikuŋŋaanya emmere oba enkuyege, mulaba ebiswa, zikuŋŋaanya emmere ne zimanya nti eriyo ebiseera bye zijja okuba nga tezisobola kukola ki, okukola. Kati ng'Abazungu balina winter, ebiseera ebibeera nti nno obudde bunnyogovu, naye byo olwedda ebiwuka biba byakuŋŋaanyirizza dda emmere yaabyo. Ebiseera bye bituuka ebyaki ebyokuba nga tebisobola kukola, biba birina emmere ebimala okukola ki, okulya. Akulaze ebikozi nnyo. Bane mumpulira. Akugambye tebiri mwanjala. Badde nsoma. Bikolera wamu, enkolooto zikolera wamu. Mulaba enkuyege bwe zikuŋŋaanya zikola layini zifuulinga zikolera wamu ne zikola ki, ne zifuna emmere yaki ey'okulya. Ngera bwe yatugambye Yusufu ekyakulaga ku kutereka ne ku kukola. Yusufu yagamba Abamisiri ne bakola, naye emmere baagireetanga ne bagikuŋŋaanya mukole ki, mu tterekero n'ateekawo amakolero. Which means naffe nga tukola tulina okubeera ne seevi. Omuntu okugaggawala si ze sente nnyingi z'aba nazo, naye sente entono z'ofuna ozikozesa otya. Buli sente yonna gy'okola olina okuterekako. Bannange mukyampulira? Tukuwulira kati abadde ovuddeko. Mukyampulira? Owange Kama tusaasire. Ddeyo ku slide emabega. Mwami Seruwa abadde atambuza abali ku sayidi eri, naye katuddeyo ku sayidi wa dokomi. Komaawo. Mbadde ngamba engero 21:2 egamba ekigambo ekyewuunyisa ennyo kinjagala tuyiga olwaleero. Kigamba nti mu nnyumba y'omutuukirivu mulimu obugagga
obw'omuwendo omungi n'amafuta. Abooluganda wadde nga tuli mu mbeera nzibu nnyo, Mukama gwe nange yamukkiriza tuli bagagga mu maaso ga Katonda. Era nsaba ole kugwa mu maanyi tugume ku Mukama. Mukama mwesigwa, tayinza kutuvaako, tayinza kutulekerera. Era mu nnyumba mulina okubeeramu obugagga n'emmere, naye nga tuyita mu kukola, kubanga Mukama kyagala tukole. Tugende mu maaso ku engero 6. Engero 6 tubikolewo essula 6 paka 11. Neewunyiza nnyo bannange ebyawandiikibwa bino mu kitabo eky'engero essula y'omukaaga ennyiriri 6 paka 11 ng'eyogera ku obuwuka bwe tuyita enkuyege. Nenga Bayibuli giyita enkolokooto, naye tujja kuyita ffe enkuyege kubanga enkuyege gye tumanyidde oba yejja okufanguyiza ddala. Nti nno enkuyege buuka naye zimanyi okugezesa ebitaliiwo. Enkuyege era n'okuzimba ekiswa ng'ekozesa obutaka bw'enawo ku kamwa kaabwo, naye n'ezimba ekiswa ekinene ekisinga omuntu obuwanvu wamu n'obunene, naye nga kawo kabuuka. Mbadde ku nsonga nti nno tugezese ke tulinawo kubanga ne kazimbulukuka ne kagejja ne kabeera kanene. Ate enkuyege zino biwuka ebiyiiya, bimanyi okuyiiya, ate bikozi nnyo nga bw'okiwulira. Bikola misana na kigwenda bino tema ekiswa olwaleero enkyu ojja kukoma nga maze okukizimba. Lwaki? Bikola misana na kiro. Bitereka emmere yaazo era byo tebirumwa njala. Simanyi oba wali owuliddeko ku njala egudde mu biswa nti n'enkuyege tezirina mmere. Wali okiwuliddeko? Tekiriiyo. Lwaki? Kubanga enkuyege zitereka zikola nnyo, ziyiiya ne zeebeza. Era ebiwuka bino bikolera wamu, tebyawulayawula, birina obumu. Bannange sikyamagero nnyo nti nno ebiwuka bino enkolokooto oba enkuyege zikolera wamu nga zirina obumu, kyamagero ddala. Era enkuyege zino zituwa ebyokuyiga bingi nnyo. Gwe nange tuyinza okuyigira ku nkuyege zino ne tubeera b'amaanyi. Naye nga tusoma Bayibuli zino, ŋŋenda eri enkuyege gwe omugayaavu, lowooza empisa zaazo obeerenga n'amagezi olw'omusanvu. Eyo terina mwami newankubadde omulabirizi newankubadde afuga, naye yeeterekera obwayo ekyokulya mu biro eby'okuŋŋaaniramu n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. Olituusaawa okwebakanga gwe omugayaavu? Oligolokoka ddi mu tulo two? Wakyaliwo okwebaka okutono n'okubotonga okutono n'okufulumya emikono okutono kwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijjanga omunyazi okwetaagaako n'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Gamba banne muwulirize omuwandiisi agera ku nsonga y'enkuyege. Enkuyege yeetegerekera emmere yaayo mu biseera ebizibu. Kati gwe nange kitugwanidde okubeera abasajja n'abakazi abayiiya, tweterekeranga emmere mu biseera ebyakazigizigi, tubeere nti tulina ekyokulya wamu n'ekyokunywa eri amaka gaffe n'abaana baffe. Genda mu slide eddako. Bw'oba
oyina weweewola okufuna capital kola bwotyo. Amagezi genkwaze ng'omusumba bw'oba mukyalina weweewola okufuna akasente ka capital naye ng'ojja kasasula okazeeyo weewole. Naye twewola n'obwegendereza kubanga amagezi ga Mukama gaba gatuyamba. Totya kwewola, bantu bangi bakyewola ennaku zino zonna. Weewole mu kwegendereza osobola okuba nti nno ssente zeweewoze zijja kuzimbamu endala ziweewoze ozizzeeyo. Twewola nga mabanja gotajja kuzzaayo naye balamu olabe ekibanga kibalo kijja weewole okole ozzeeyo. Ekyokutaano, mu biseera ebizibu bino ebya COVID, saba Mukama amafuta ag'obugagga agali ku Isaaka. Saba amagezi n'amafuta ag'obugagga agali ku Isaaka. Lwaki? Kubanga Isaaka atuwa ekyokulabirako nga omusajja yali mu mbeera enzibu nnyo y'ekyeya, naye ate Mukama n'amukozesa nnyo mu biseera ebyali ebizibu ebyefaananyiza nga COVID waffe olunaku olwaleero. Olubereberye essuula 26 essuula 2 lugamba bwe luti, Mukama n'amulabikira n'ayogera nti, toserengeta mu Misiri, tuula mu nsi gye nakugambako, beera mu nsi eno, nange n'abeera wamu naawe, era n'akuwanga omukisa kubanga ggwe n'ezzadde lyo ndibawa mmwe ensi zino zonna, era n'anywezanga ekirayiro kye nalayira Ibulayimu kitaawo, era n'ayazanga ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, era ndiwa ezzadde lyo ensi zonna ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweebwa omukisa. Kubanga Ibulayimu yawulira eddoboozi lyange ne yeekuumanga bye namukuutiranga, ebigambo byange, amateeka gange n'ebiragiro byange. Isaaka n'atuula mu Geraali, abasajja baayo ne bamubuuza omukazi we, n'ayogera nti ye mwannyinaze, kubanga yatya okwogera nti mukazi wange, abasajja baawo baleme okunzita olwe Rebbeeka kubanga yali mulungi okulaba. Tubuuke mu Lunyiriri lwe 12 chapter y'emu, lugamba bwe luti, Isaaka n'asiga mu nsi eyo, n'afuna mu mwaka ogumu emirundi 100. Mukama n'amuwa omukisa. Omusajja n'akula ne yeeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo, era yalunda embuzi n'ente ze n'abaddu bangi, n'akwasa Abafirisuuti obuggya. Ne kigenda mu maaso. Gamba kino tulabe kyekino kino mu biseera eby'enjala, mu biseera eby'akazigizigi, mu biseera ebizibu ennyo nga COVID, mu biseera wataali mirimu, mu biseera embeera we zaali embi ennyo, Isaaka yawuliriza Katonda bye lyamugambye, era mu kugondera Katonda Isaaka n'agaggawala nnyo mu biseera ebizibu bwe bityo. Tufune amafuta agali ku Isaaka mu bizibu ebikana bwe biti, tugaggawala tugende mu maaso. Lwaki? Kubanga ebyenfuna byaffe tebisinziira ku biriwo kaakano. Ebyenfuna byaffe bisinziira ku byenfuna ey'omu ggulu oba mu maaso ga Katonda. Gwe nange oli wanjawulo, tuwa ekimu eky'ekkumi, era Katonda akyakola ebyamagero nga bwe yali ebiseera biri. Isaaka yali musajja mukozi. Isaaka yali nga busolo kirowoozaako. Ng'omutwe gwebase, tuli mu lockdown naye tokkiriza mutwe okubeera locked. Tokkiriza omutwe okubeera locked. Tulina okubeera nga tulowooza, nga tufumiitiriza, nga tusobola okuba nti nno tugenda mu maaso. Isaaka yeesiganga amagezi n'amaanyi ga Katonda, era n'agaggawala mu biseera ebizibu ennyo nga COVID bw'ali olunaku olwaleero. Abooluganda, tugumire ku Mukama, tugumire ku Yesu. Totya, next slide. Totya, naye gumira Katonda. Embeera nzibu nnyo tetugaanyi,
naye Mukama ayagala tukole mu mbeera efaanana bw'eti. Bwe tunaatwala okukkiriza, Mukama gy'atuviirayo atulwanirire. Era Katonda wa Isirayiri ye mwesigwa nnyo. Era obwesigwa obwo bwe bujja okutuwanguzisa. Tubeere nga wakati nawe emmere, nga tulina ebyetaagisa mu nnyumba zaffe. Tubeere nga tetufa njala. Ate sooka nugabako tugabako kubanga tulina bingi ebisukkulumye. Kati nga maliriza Oluganda, okukola kwa bwa Katonda. Abakozi ennyo baweesa Mukama ekitiibwa. Naye obugayaavu bumuswaza. Mukama aswala ng'oli wa Luganda nga tokola nga toyiiya. Ng'omutwe gwo tegukola tegugatta. Mukama ayagala tubeere nga tukola. Bwe tulina amagezi tusabe Mukama atuwa amagezi ago. Wadde ebiseera bizibu olwa korona, tunoonye kye tusobola okukola okuggyamu akasente kayamba amaka gaffe. Katonda yatandika okukola mu Lubereberye 1 ne Lubereberye 2. Akyaliwo kaakati era mulungi era mwesigwa. Era nsaba nti gwe naawe oleke kuba mu maanyi kubanga Katonda ali naffe. Next slide. Era nywerera mu kukkiriza okwo. Obeera omukazi n'omusajja atatya naye ajjudde okukkiriza, ajjudde essuubi mu Katonda. Newankubadde ng'embeera mbi, Mukama asigala mulungi. Tambulira mu kukkiriza, kola emirimu gyo, ogende mu maaso. Omulokole omuwombeefu ateekwa okuba omutuukirivu. Zefaniya 2:3. Kitugwanidde okubeera nti tuli bawombeefu nga butwala Sande yaggwa, tuli batuukirivu ate nga tuli bakozi. Amiina. Kale katusabe njala tukomewo wano olwaleero. Tukomewo wano olwaleero abooluganda. Kansabe katusabe Angel tulya bulungi ku mukutu. Okay, alabika ali wala. Kansabe omusumba Anthony aggalewo afundikire ekigambo kyaffe n'essaala ennungi, ensonga ey'okukola, ensonga ey'okusiba obunafu ku ttale, tubeere abakozi tugaggawale wadde ebiseera bizibu, ne mu COVID muno tugaggawale tugende mu maaso tuweereze Katonda. Musumba Anthony. Amina. Olwaleero ekitujjukiza nti tulina okukola ng'abantu ba Mukama kuba ne Mukama waffe naye mukozi. Era Bayibuli yatugamba nti yatukola n'atuteeka mu nnimiro Edeni, naffe tutandikire we yakoma tukole naye. Era twebazizza nti kino ekigambo kirungi mu kiseera kye tulimu. Katusabe Mukama atuwe obuvumu n'amagezi tukole nga bwe bwatulagira tukole. Mukama waffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'ekigambo ky'otuwadde amakya g'olwaleero, nti mu buvubi bwonna bwe tuyiseemu okukonekitinga ku mukutu, era ekigambo kizze bulungi nga bwe wadde okitegese. Twebaza mu linnya erya Yesu era ne mu maanyi g'atuwadde. Kino ekigambo kibeere mu mitima gyaffe, kifukirirwe amazzi kisobole okukula era tufune ekibala nga bw'otwetwaza mu bigambo byonna by'otuwa. Tukwebaza abalokole bo, abaana bo n'abazaana bo bonna gye bali. Tuyongera okubawa emikisa egy'okukola, obateekemu obuwombeefu, tuteekemu obuwombeefu nga tukola. Nga Petero bwe yatugamba nti bwe tuba tukola tukole nga tumanyi nti tukolera Mukama waffe Yesu, wadde nga tulina abakozi ab'oku nsi. Omutima gubeere nti tukolera Mukama waffe Yesu. Kale ekyo kijja kutuwa okukola nga tulina omutima gumu, okukola mu mazima, okukola mu bwenkanya,
okukola n'amaanyi gaffe Yes, ffenna. Wow, yes. Era tusabira bannaffe bonna abali eyo n'abali ku mukutu guno abalina essuubi nti ogenda kubawa emirimu, abalina essuubi nti ogenda kuleeta opportunity ze banaafunamu ekyokukola. Wow, yes. Mukama bakolere ekkubo. Era otusomesa mu kigambo ekyo nti okukola tekwetaaga na kugenda kufuna gwa mulimu gwa ssente, naye okufuna ky'oteekako engalo zo. Naye tulinda omulimu ogwo ogunaatuwa ensimbi. Mukama tusaba otusange nga tulina kye tukola. N'ekyo tukikola nga si kya nsimbi naye nga kitukuuma nti tuli mu buwembwefu, tuli mu bwetoowaze, tuli mu kukola mu butuukirivu nga bw'otulagira mu kitabo kyo. Era Mukama tusaba nti abo bonna abawadde emikisa egy'okukola nga si kukola bukozi naye n'okufuna ensimbi, n'oba omukisa ogw'okuzimba obwakabaka bwo nga bakomyawo ekimu ekyo. Mukama yongera okugaziya ensalo zaabwe mwe bajja ensimbi zino engere kuziba omukisa. Era yongera obbasomesa obwetoowaze n'obuwombeefu nti bino byonna bye tukola ne bye tulina twali yajja na kintu wabula gw'otuwa omukisa tukole ate ogutaliiko buyinike nga bw'otugamba mu kitabo ky'Ekyengero. Tukwebaza omulundi omulala nti weebalire ddala ekigambo kyo era tukinyikire mu mitima gyaffe, tukirowoozeeko zino zenna ennaku paka bwe tunaakomawo okuwa obujulizi mu bintu bye tukoledde. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe, mwebale bannaffe okugumiikiriza ne tubeerako. Omutimbagano gwabadde gututabuseeko mu kusookera ddala, naye twebaza Mukama nti atukkiriza ne tumalako. Era mwebalire ddala okujja mu saavisi yaffe esooka, tutegeka saavisi ey'okubiri. Nabadde mmanyi gundi baazitaddeko giving platforms naye sizirabako. Ndaba bansobola okufuna announcement sizirabako. Kandaba bansobola okufuna awalala. Kale tugulewo emizindaalo. Peter tasobola kusharing. Egundi asharing Ambrose we are sharing. Okay, update esooka egamba twebaza Mukama olwa series etulimu ez'olugendo olw'okukula mu by'omwoyo, era nga omulamu ogwo gwa leero kati bye tusomye byonna tubiteeke mu nkola. Sande eddako nga 6 June kubatiza baana, kuwongayo baana eri Mukama, si tetubatiza baana wabula tubawongayo. So bonna abazadde olina okujjuza foomu wezakukyaki tukyetaaga ku email basobole okugikuweereza n'ogijjuza. Naye era nga tuli okutu kwaffe kuli wansi, tukuliza omukulembeze gwanga kyagamba, bw'abanga buli kimu kiringa bwe kitaali tujja kusobola okubategeeza ekigenda mu maaso. So June nga 6 lwe lunaku olw'okuwaayo abaana baffe eri Mukama. Era omwezi gwa June guno gutandika tuguyise omwezi gw'amaka ga GFM. Era tujja kutandika nakusomesa ku by'obuzadde, okulabirira ng'abazadde. Era okw'olwo lunaku saavisi bwenna ewedde essaawa 7:30 paka 11 wajja kubeerawo okukuŋŋaana kw'amaka Sande zonna. Era kino kinkyogera nti tusinaasinzira ku mukulembeze gwanga kyanaagamba kuba bino babitegese nga tannaba kwogera. So to keep our ear on the ground. Era mu sizoni eno tunoonye Mukama era tutambulire mu butukuvu ng'abakkiriza. Era kitukakatako okutambula n'obwegendereza, tukyali Corona azzeemu okubeera omuyitirivu
weetaaga masiki ng'ova ewaka gyambale, sanitize, okunaaba mu ngalo n'okwewa ebbanga kuba korona gy'alira amalwaliro gajjudde, so twagala tutambulire mu kumanya ne mu magezi. Mukama wajja okutuwa obulamu bw'atusuubiza. Mukama abawe wiiki erimu obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Badde nsaba tuteekeko yeesirezo platform tusobola okuweera ekimu ekyokumi oba okuweera ekiwaayo kyonna ewa Mukama. MTN ye namba ne Airtel n'abakozesa banka. Tuba osobola okakuba akafaananyi kiba kirungi n'okakuba nti ne tuba tukuvuddemu mu ruumu wano osobola okakozesanga ng'oyagala okuwaayo. Amiina. Ngenda kubasaba ffenna emizeeyalo gyaffe tugiteekeko twogere ekisa kya Mukama waffe ffenna. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala Katonda n'okussa ekimu ku Mwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Amiina. Abali bano tubadde okubeerayo wali mu kitundu yali agenda genda omwomu ekemu ekirabo kye agende agenda naffe nga bwe batubuulidde okugaba era Mukama omukisa emirimu gy'emikono era nga bwe tulabye tulina okusaba amafuta agali ku Isaaka, amafuta ag'okugawaza Bayibuli egamba nti omuvubuka Isaaka n'akulaakulana nnyo era Bayibuli olunaatuukanga we munaawuliranga ebigambo byange n'abawanga omukisa, omukisa gwange gunaagendanga nammwe era gunaababeerangako era gunaabakulemberanga. Omukisa gwa Katonda tugende nagwo. Ekyekumi abaze n'ebiweebwayo Mukama abeere nammwe.